Owunnyukidde olunaku olwaleero ng'omukulembeze wa kuno Yoweri Kaguta Museveni era nga yakwatidde ekibiina ky'NRM Bendera mu kuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda olwaleero alumazeeko ng'ali mu bitundu ng'ali mu disitulikiti y'e Terego gy'agenze okunoonya obululu obugenda okumuzza mu ntebe y'obukulembeze mu kalulu akasembedde. Pulezidenti Museveni asinzidde eno n'alooka aboggolera abakulembeze b'amasomero gonna aba gavumenti mu bitundu bino bagamba nti akizudde nti bagenda basaba ensimbi eri abaana abajja okusoma ekiviiddeko n'abasinga okuba nga tebawanduka mu masomero ne basigala nga tebasomye. Kyokka gavumenti ya kuno aleeta enteekateeka y'okusoma y'obwereere mu masomero ga pulayimale awamu n'enteekateeka ya sekendale. Pulezidenti Museveni agamba singa anaddamu okubanga bw'ati akwasibwa obukulembeze abasomesa bano agenda kubakolako ng'amateeka bwe galagira bw'anaaba nga bw'ati omutongole amaze okulayira. Ono asinzidde mu kisaawe ekimanyiddwa nga Kyerejju ekisangibwa mu Town Council y'Erejju eyo mu disitulikiti y'e Terego. These children, if you ask them their stories, many of them have dropped out of school. When you ask the head teachers, why are you charging money? Some of them say the teachers are not enough. So we have to hire some additional teachers privately. I'm going to solve that problem. I think for the primary schools, we shall recruit an additional 50,000 teachers so that excuse is no longer there. So do you all support free education in government schools? Hands up, who will support? Hands up. Mkono juu, Governor William Mkono. The Terego have passed a resolution. The Terego people have passed a resolution. Our default. Kaakati Pulezidenti Museveni era asinzidde eno n'alooka bw'ati ategeeza abantu ba bulijjo nti bagenda kwongera amaanyi wakati mu kukola mu nguudo ez'omulembe ezigenda okuyamba abantu ba bulijjo naddala bannabyabusuubuzi okutambuza emaali yaabwe okugitwala mu butale okuba nga tebafuna ensimbi. Anokodde enteekateeka y'okuzimba oluguudo egenda mu maaso okuva mu kitundu ekiyitibwa eky'Emanibe okuyita Terego paka eyombe awamu n'okuva Nebbi okuyita Ezombo paka Arua ng'agamba nti abantu ba bulijjo basaanye basobole okuba nga tebwe bati mu butongole beeyagalira mu nteekateeka eno ey'enkulaakulana ereeteddwa ne gavumenti eri mu buyinza. The road from Manibe to Yumbe, and we are already working on the road from Atia, Adjumani, Nairobi, Moyo, Yumbe, Koboko. The Manibe one will link you directly with the national tarmac roads at Yumbe. Manibe, Yumbe will link you with the national network at Yumbe. And the other roads are also being worked on, like the road from Nebbi, all the way to Zombo, all the way to Paida, all the way to near Arun. And another road from Panyumul through Pakwach, through Rhino Camp to Wadelai. So that is on the side of the electricity you can see for yourselves. The electricity you can see for yourselves. Kaakati yo olwaleero akwatidde ekibiina ky'FDC Bendera mu kunoonya obukulembeze ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga Uganda James Nathan Ndaramafaabi olwaleero asiibye mu munisipaali y'e Busia ne mu disitulikiti y'e Busia gye yakedde okuba nga tebw'ati anoonya obululu era nga Nathan Ndaramafaabi asinzidde eno n'ategeeza nti ensonga nnyingi ezisoomooza abantu mu kitundu kino omuli ensonga z'ebyokulu okuva mu kitongole ekyabazaakayo ekivunaanyizibwa ku nsonga z'okusoloza omusolo ki Uganda Revenue Authority n'ebirala. Kyokka agamba singa n'abakutte entebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda buli kimu kigenda kutereera. Nze njagala kubagamba amalwaliro tugenda gateekamu eddagala, abasawo baffe tugenda kubawa ssente babeere basawo abakola okuva ku makya paka Lwegulo babeere n'ennyumba z'okusulamu n'abaana baffe be basomesa babasawo basomera bwere okuva mu primary paka muki mu university. Ennyanja abasirikale bali PDF bali abo kaseera bababonyabonya. Ekyo kigenda kukoma, abantu bagenda kugenda kukola tugenda kuteekawo beach management committee. Ebusia ye muri na boda n'ensiraba singa yalinga okifo ekirala percentage yandikomyewo ku sente ze bajja ku boda nezikomawo nezibayamba okukulaakulana ekyamu. Ky'oba olaba embeera yammwe embi era kyekulaba eti nze bwe nagenda mu buyinza kino kiringa ennyanja yammwe mulina okufuna ku kyokulya ekyekirala mutonde. Kaakati ye munnamagye akwatidde ekibiina ekiyitibwa ekya Alliance for National Transformation General Gregory Mugisha Muntu ali mu kunoonya okulaba nga bwangula obukulembeze bw'eggwanga Uganda olwaleero abadde mu bitundu eby'empigi ne mu tawuni y'e Kayabwe era ng'ento kitegeddeko yawogeddeko n'abasuubuzi abakolera emirimu gya mu katawuni ak'e Kayabwe ne balyoka bamutegeeza ennaku gye bayitamu. Ono ategeezezza nti ensonga zaabwe ezibaluma agenda kuba nga bw'ati azikolako singa banaaba bamwesiza okusobola okubeera omukulembeze wa Uganda addako mu kalulu akasembedde 2026. Yo omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero abadde mu kitundu eky'ettololo mu buvanjuba bw'eggwanga Uganda. Kyagulanyi Ssentamu asinzidde eno wakati mu bantu abayanja abadde bamuwerekera okuva mu bitundu ebyenjawulo n'ebitundu eby'ensiko n'ebitundu eby'omu nsiko poliisi gye muyisizza atuuke bw'abadde akubye olukuŋŋaana. Kyagulanyi Ssentamu asinzidde n'ategeeza nti bw'otunula ogutundutundu guno gw'ettololo mwalimu
abalimi ab'amaanyi ab'ekirime ekya pamba kyokka nga mu kiseera kino tewakyali wadde n'omu aganyulwa mu nteekateeka y'okulima pamba. Kyagulanyi Ssentamu asanja abavubuka ab'enjawulo abangi abadde bamulindidde mu bitundu ebitali bimu era oluvannyuma yogeddeko nabo n'abasuubiza ensi n'eggulu. Eno tororo malinga mulima cotton eranga mufuna sente naye kubanga Museveni ayagala kufuga baavu. Museveni mastered Machiavellian politics. Machiavellian politics is when the ruler makes sure that the people he or she rules over are poor, because poor people have no right. Poor people will not demand for rights. Poor people will only want food and sleep. For 40 years you are becoming poorer. I want to tell you, my brothers and sisters, that we know that and we are going to change that and we are going to flourish once again in our cotton production. Amawulire amasunsulera amasengejje agawana n'ag'ebweru rediyo eriemu yokka Nabbasa Famba. Onnyukidde olunaku olwaleero ng'omubiri gwe yaliko Ssaabaminisita w'eggwanga